lwaki ombeerako nnyo abe Masaka tasinze ndi mukutambulamu nekati gwe nyumba gyolinnyamu n'ebigatto byo ndi mukwegezaamu ngatto nga bbiri tulina omukolo tala bagenda mukuba embaga ali bagayoko ndi gonyumye nnyo stocks kali mweze kati baseekamu stocks anti wano just empewo nnyingi ndi mukutambuza nkondo yagala ngwe nga nze metroni wattala ani metroni nze embaga bajja nagisazaamu ngani metroni nkugabi ndesonyiwa naawe tombeerako ate baba tuli mu bintu bya nakuuli wano olowooza ate byambagazo tuli mu bintu bya naku naku kati ye bannange kambuze simanyi nakumanya sente zikyagaanye okugenda mu ggwaniko okugyayo omuntu ati kakati kojja kivumbi mukubidde agambye era aweereza 5,000 zaalina naye kojja naziweereza ate kojja naye ali kati ngenze okukubira oli omusawo ggwanika bagambye tuba tetulina mitwalo 17 tukole ki jjukira gyo twawalira emitwalo 6 naye kakati twali badde tugamba muzeeyi kibaya muzeeyi kibaya tutandika okusima kuba tetujja kusuza mufu kumala okusima kyali abasima mu kyalo bo basima n'abakubidde dda ate mukyalo basima ani agambye nti muzeeyi agenda mukyalo kati tugenda mutwala mukyalo abasima batandise dda kiki kyemuliko muzeeyi yagamba muziika ewuwa awo wenyini awo ewuwa awo wali ebitooke linda awali ebitooke wakati wa tooyi awo n'omuzigo gwa namba 7 wakati awo linda kati gokwalota muzeeyi n'omuteekaawo awabafunda watyo ebyo muzeeyi yabyogera ddi muzeeyi nga mulamu n'amaaso ge ye ne muzeeyi kibaya ne bwabaawo era yabyogera nga muzeeyi kibaya yantuma na butumi gendo ite muzeeyi kibaya n'abyogera mu maaso nze bwe mba nga nfudde mu nteekaawo kati kankangubuuzi ebyadda tulina yiika 10 mu kyalo gye tuziika era taata yeyazigula era abafu bonna batubalenga tubatwala wa kati ate omwana nti ate ye yagamba ate tumuzike kuno ku kibuga ku kapoloti era tubuuza muzeeyi kibaya yagamba infact yali ayagala okuzimba bali ku kibaya yali amugamba nnyo ebintu kati gwe bw'oba olaba wakapoloti mu makkati ga gundi nga tumuteekaawo gweoba olaba wajyawo entaana muzeeyi kibaya yali amugamba azimbewo omuzigo agatte wali wajyawo luumu emu ko ye nti awo wagendawo ntaana yange taata yagamba musimiraawo kati oyagala tusime kati woba osima entaana toyinga eri wali oyagala ayingira eno munda ate agenda kuyingira munda ye kye yayagala ye bwe yali alaama yali akirabye yabayi mukayana wano wani wataata wuwe eri wani wuwe ye yayagala wano abantu wewe yayagala ate kati muganda atano ku 10 ku kibuga wakulakulana enchane mugambo tumuteekana ate munaku 2 bali tumutwale mu kyalo yagenda okukula mu kyalo ng'amanyi amaze kulaba nti wano wafunda lwaki alemera ku kibuga lwaki yali alama kulemera ku kibuga yayagala wantu we yamanyi lwaki ayagala wano mbeere serious tewali agenda kutwala muzeeyi mu kyalo tewali agenda kutwala muzeeyi mu kyalo agenda mu kyalo nedda baba naye akitunulemu n'omuntu mukulu ategeera agenda mu kyalo ng'alagawa baba kitunulemu gwe bw'oba olaba taata asaanidde ku kitiibwa kyalina n'amataka g'alina mu kyalo asaanidde okumuteeka mu makati g'akazigo n'ettooyi gwe bw'oba olaba we yagulira ettaka n'alirekayo mu kyalo n'akkiriza abantu baziikeko ye n'agamba wano golooza ye tategeera yali tategeera n'ayita ne muzeeyi kibaya emisana tuku nga si mulwadde ekyo yakiwandiika bateeka okuba balina kye bawandiika muzeeyi kibaya balina sente zesinaba kukwata sente zange kanzikwateko ngende ekyo musaaka temulina gye mugenda kutwala taata yagamba ayagala wali ekizibu si sente zo zammwe oyagala meka ne bwe munazisonda okwenkanawa tagenda mu kyalo nga ne wana wawe yasalawo naye nawe bw'oba olaba taata tumuziikaawo omanyi lwaki yagamba tolina gyomutwala sigwogenda omusalirawo sigwogenda omusalirawo kati omupangisa eba namuziika okumpi nawe ateeka ekitanda bwasembuka ye yali talaba n'agaana n'okuzimbawo oluumu wali wajjawo oluumu n'agaana okugizimbawo n'agamba ye ayagala kumusimirawo olowooza yali tategeera omukuzi oli muntu mukulu naye tagenda genda mu kyalo